ya Uganda ne Congo naye nga yakkiriziddwa kubeerayo nti omwezi ogwo guwedde byaliwo bino nga 14 15 naye nga 26 era bakulaga nti yali challenger Lukaga Munya aircraft yagenda maaso n'okuba nti ebuukira mu bitundu by'ekasese ne bundi bujo kw'ossa ne Beni munda mu ggwanga erya Congo eno ng'eriko namba N9 191 emabega era nti ekozesebwa ennyonyi eno ekozesebwa ba US Department of Defense era omulimu gwayo surveillance uketa era kigamu okuba nti ennyonyi eno eri best e Djibouti jukira nti Djibouti ya America inawo base y'amagye nti ennyonyi eno eva Djibouti kati yalabiddwa ku mu bwengula bwa ggwanga Uganda ne Congo gye buvuddeko awo tugenda okutuuka ku balloon naye nkujjukiza bino byabaddewo sabbiiti ewedde kakati okusinziira ku nsonda ezesika zigamba nti Abamerika defense atachi waabwe ofisi yaabwe y'omu Kampala bagamba nti baafuna permission okubuusa ennyonyi eno era nti yali alina ebintu bye batwalira e Congo kyokka okweraliikira bwe kwava ennyonyi eno teyalandinga ng'egenze Congo nga bwe yali kuba bwesimbula wano egamba nti ffe tugenze Congo bwe yatuuka mu bitundu eby'ekasese neetandika okwetooloola ne yeetooloola bagiraba nga yeetooloola eri mu bitundu ebyebundi bujjo yeetooloola n'egenda e Congo ne yeetooloola ng'ateegwa agamba nti ennyonyi twakkiriza ng'ennyonyi tegwa bwe yeetooloola kasese bwe yeetooloola bundi bujjo bwe yeetooloola Congo nnyonyi y'Abamerika kyokka nti ab'e Congo bonga n'okumanya tebamanyi Uganda yategeera ba air controllers aba Uganda air traffic controllers be bategeeza nti ekyali kigenda maaso baali tebakitegeera ekyali kigenda maaso baali tebakitegeera ennyonyi eri mu bbanga bwe yeetooloola bwekola ki era nti omukulembeze gw'eggwanga baamutegeeza chief of military staff bonna ne babeera aweya era authorization yaliwo okusooka ennyonyi eno okutambula ne bagijjawo ne bagamba nedda esooka eveewo bakola ki mu bbanga batugambye bagenda Congo kati ate tubalaba ennyonyi eri mu kwetooloola ekikola enfunda 3 kati ebyo byabadde sabbiiti ewedde naye waliwo na gano gawulire ogategeere mawulire agaliwo gategeezeza nti ng'oggyeko ennyonyi eyo ate waliwo ekiringa ekirala ekirabiddwako mu Uganda waliwo ekirala ekirabika nga kirabiddwako mu ggwanga lino mu nnaku nga 3 eziyise nti wabaddewo balloon ate nga nti ebadde balloon eno ebadde erabwako ebadde mu bwengula eyo ng'eri kumpi ne State House ensonda ziraga nti wabaddewo presence of the surveillance balloon era egenze maaso n'okuba nti ereeseewo ki akasattiro kati getulina galaga nti balloon eno eyinza okubeera nga part of ongoing intelligence operations ani atubega newankubadde nga bakungu munda mu ggwanga erya America they have not yet confirmed or denied the reports nti bayinza okuba baagala kutubega oba nga batubega the sighting of the balloon has raised suspicions about the country's international relations twagala kumanya zaaki nyonyi zaaki bunkenke kirabika bulabika okuleka nti bweyongeddemuko byasoose bya nnyonyi kati bakulaga nti waliwo ne balloon eyinza okuba nga yalabiddwako era kigamu okuba nti eggwanga Uganda sirimativu ne bye bigenda maaso
era nti omukulembeze eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni ensonga zikutteka nabwalo okulaba kyekigenda maaso kubanga nti ekiriwo alabira ddala nga infringement on Uganda's airspace tokkirizibwa kutukanga tokkirizibwa kukanga gwanga baluni za kinyonyi zakyo okola ki wano waliwo Ssaabalwanyi kati bwakkuba oleeta obunyonyi wano kati bwakkuba eggwanga likulembera Ssaabalwanyi omala galeeta bunyonyi bwakawanula kati bwakakuba n'akateeka ku ttaka kale nno nga begenda maaso nokulabika nti atuliza bitambula incident eno naddala esembyayo eya baluni nti eyongedde ebibuuzo ebinene ddala mu ngeri surveillance technology ono gyagenze maaso nokulabika nti akulamu naddala mu international politics era n'engeri gyekiyinza okugenda maaso nokulabika nti kikosa Uganda mu diplomatic standings zaayo. Jukira nti omwaka guli oguyise twalinga wanira ku inside story ne tukutegeeza nti eggwanga eritiibwa erya America baalisindikira nga baluni nga ziva munda mu ggwanga erya China nga bwasiwakana naye Abamerika nga tebali comfortable yadde omulundi ogumu n'akatono nti nga tebali comfortable olwa baluni zino era Abamerika baleeta ennyonyi eyo yali ya F-22 Raptor ne bagenda bajje bwatula nga tebeeteekere oteeka baluni waggulu wanzali wansi siba na mirembe erimu ki okitegedde kakati Uganda nti eyinza okusiikinga clarification okuva mu America Abamerika babuulire eggwanga lino nti byetulaba byammwe kiki ennyonyi eno mwatugamba nti egenda Congo ate teyatuuka Congo eri mu bwengula kiki naye nga wabaddewo speculation zinene nnyo ezibadde zigenda maaso n'okulabika kandi zitambula mu political and public circles bantu nga buli omu ayogera kike gavumenti ebadde tennaba kuvaayo nnyo oba oli agenda maaso n'okulabika nti erambululwa kubanga ensonga ziyinza okuba nga za security nga tezeetaaga nnyo kwogerebwako naye nga nti abakulu tebali comfortable yadde omulundi ogumu n'akatono baluni yakubiri ate nga n'ennyonyi kumpi mu bbanga lya sabbiiti y'emu incident bbiri nti zireese omukulembeze eggwanga oba zimulese nga tali comfortable ate nga nti tezibeera kumpi na wala kumpi n'awaka kyokka era bijjidde mu kaseera kennyini ng'eggwanga Uganda gavumenti yakavaayo neetegeeza nti Dr. Kizza Besigye yalina enteekateeka okugenda maaso n'okulabika nti oba oli awawunzika gavumenti era ne mu butambi obw'amaloboozi obwagenda maaso n'okubeera shared naddala ku mikutu emikwanira wala aba PFF bagende maaso n'okuba nti baweewakana obutambi buno bwawulirwa nga Besigye asaba ebyokulwanyisa omwali ne drones nti ze yali ateekateeka oba oli okukozesa okukuba ennyonyi y'omukulembeze eggwanga okusinziira ku mawulire agagenda maaso n'okulabika nti gavaayo kale nno saidi awo nabo birungi si birungi waliwo okutya olwokko okweraliikirira kwekyo kiyinza okuba nga kigenda maaso n'ekiruubirirwa ekya baluni zino n'ennyonyi ezigenze maaso n'okulabika nti obulawo zirabiddwako akaseera